ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Alright, mwena tubaniriza mwena abekubira ku mukutu guno gwa Unique Media tubabuuzaako nti mwaze mutya mwasibye mutya okusinziira ku time gy'olabirako video eno omwaka gwo gutambudde emba seerabidde ennaku nga 2 oba 3 oba 4 okuva kati gujja kubeera nga tugumazeeko. Oyinza okwetunulamu egwali gutandika wagamba ojja kukola ki era okoze biki era ki ekikugaanya obutatuukiriza biri bye wagamba okutuukiriza. Osobola okweweeyingamu n'olaba mugujja n'osaba Mukama akuyambeko oba oliawo oluddako obituukirize obeere ng'ate oachivingayo goals. We tukoledde waliwo ebigenda mu maaso, waliwo bendaba abakomerera, waliwo kosi n'abakanika be bakanika, so ebyo ebikubagana mujja tusaasira, tujja genderawo kasa kibanga mumpulira bulungi. Samike gemannya gange Roland Serima ku kamera yaliko kulaba nga buli kimu kitambula bulungi nnyo nyini ddala. Omwaka guno nga guggwako njagadde nkoleyo video nga nze omu mbeeko ebintu emu byenjogerako, ebintu ebiseera ebisinga byenjogerako mbyogerako okusinziira ku ngeri gye ndabamu ebintu, engeri gye nsuubira ebintu gye byandikoleddwamu, oba oliawo engeri ebintu twandibadde tubitereezaamu. Bingi ebadde mu mwaka guno naye ngenda kubeera nga njogera ku nsonga esinga obukulu, ensonga nga 2 naye ngenda zigattira wamu. Ensonga esooka ya kubeera nga abantu abasinga okulowooza nti we tulokoka tulina kufuuka bajega, we tulokoka tulina kuggwamu magezi, we tulokoka tulina kulekeraawo butategeera. Then ensonga ey'okubiri tulina kulekeraawo okutegeera, wekyo biba tulina kulekeraawo okutegeera. Then ensonga ey'okubiri abantu okulowooza nti we tulokoka mbwe kiraga obulokole bwange oba obulokole bwo gwali eyo bwe level y'obunaku gye ndiko. Bwe mba ndi munaku nnyo kyekiraga obulokole, mbwolwo ndi mulokole nnyo, mbwe omugagga taba muki taba mulokole. Waliwo abaŋŋamba nti komentero ziraba nti nzisa bantu ba Mukama wansi, neefuula amanyi. Nedda, sirina kyemmanyi. Kyoba olaba seefuulangako, seeyitangako musumba, seeyitangako evangelist, seeyitangako musomesa wa kigambo teacher, seeyitangako prophet, seeyitangako apostle. Njogera bintu nga we mbiraba. Kale kakati njagala kino mukimanye, bwe mba ndi mukyamu osobola okuntereezaamu, I'm ready to learn. Naye njagala mukimanye nti mu nsi eno Katonda we yali atonda abantu, yatonda abagagga n'abaavu. Era kino nkikubuulira, oyagala toyagala, tulina okubeera n'abagagga, tulina okubeera n'abaavu. Ebintu bibiri, obulokole oba obulokozi
kiwandiise salvation y'engeri gye weeyisaamu ey'obwakatonda, nti wobeera nga oli mu bulokozi enneeyisaayo yeetulaga. So ebikolwa byo bye bitulaga nti ono omwami oba ono omukyala alina Katonda, nti oba ono omwami oba omukyala tamanyi Katonda. Biba bikolwa ebikufulumamu ebibala, your fruits. So okubeera ne ssente oba obutaba na ssente si kyekiditamininga obulokole bwo. Era kino njagala nkikubuulire, wadde Bayibuli egamba nti kijja kuzibuwalira nnyo abagagga okuyingira obwakabaka bwa Katonda, naye still terina weegambira nti terina weeweera garanti nti buli mwavu agenda kuyingira. Kitegeeza waliyo n'omwavu ajja okuyingira geyeena. Ensonga lwaki bagamba abagagga kijja kubeera kizibu, lwa nsonga abantu abamu bwe bafuna ssente, abagagga ne bafuna olumu ssente, ebikolwa biri eby'obwakatonda bye njogeddeko ebiragayo salvation babivaako. Oba ntegeerekeka? So kitegeeza okubeera ne ssente nga nkola eby'obwakatonda nsobola okugenda mu ggulu. Era tekitegeeza nti ekiraga obulokole bw'omukyala oba musajja gwa ndaba nti kwe kwerumya. Gwe tojja kulya ku kamere kalungi, tojja kwambalako bulungi, tojja kusanyukako. Munnange buli w'osanyuka Katonda takisanyukira, nedda. Tojja gendako ku pate, tojja gendako, tebiriiyo. Obwo busibe, I'm telling you, obwo buba busibe. Kyogamba Yesu we yakyusiza emigaati Roland ne wayini, abantu yali abawa kukola ki? Kusanyuka. Era oli ayinza okugamba kaali kabagga. Kyo bagiyita embaga ekaana. So kati simanyi gye mujja bintu mbu ekiraga obulokole bw'omuntu kwerumya. Nedda. Oli ne mumulaba nga yaguze emmotoka ne mulyoka mugamba nti akakati ezo ssente yandizikutte n'agenda n'aziguliramu abanaku ebintu, emmotoka eyo ssente nnyingi. Nedda. Oyinza okuba nga gwe emmotoka ogiraba ya bbeeyi, tugeze bukadde 3, I'm giving an example, yayonoonye ssente, naye ate ayinayo bye yakoze olwedde ebyakatonda era eby'essente. Ayinza n'okuba emmotoka eyo gy'aguze yegenda okuyambako okutambuza obuweereza. Simanyi gye mwabijja nti ffe okuba abalokole tulina kuba baavu, tulina kufaanana bubi. Obeera mukyala tolina kwesiga yadde akazigo, tolina kukola ki nti Katonda atwagala tuti. Ebyo bikyamu. Katonda tatwagalangako waatyo. So we tulokoka tetusiriwala. Tetusiriwala.
ebyo byakwejalabya. Kankubuulire, waliwo ebifo ebimu by'oba olina okugendamu ng'oyagala toyagala, olina okukyusa ku ndabika. Wadde oli wa Katonda, wadde ogenda buulira era njiri ya Katonda ng'enfaananayo, okugenda wali obeeko message gy'otuusa, olina okukyusa ku ndabika. Kyolaa ne Yesu we yali agenda, lano we neerabiddewo, we yafunira endogoyi, yali agenda Jerusalemu. Yalabanga ekikolawo awo neetaagayo akalogoyi. Yali asobola otambulawo n'ebigere nga bulijjo waakola, naye yagenda olaba nga kati wano neetaaga entrance wait, message etuuke. So mulokole, awo we tuvudde, abantu abali bagenda ne bakola emirimu tebakyakola kubanga baalokoka. Omusajja alina olabirira famire ewaka, n'olwokuba munnange Katonda yamuyita takola, akeera mu kigambo. Katonda yaŋŋamba nkole kino, Katonda yaŋŋamba nkole kino. Ogenze ku crusade gy'osuze, ovudde ku crusade osibidde ku kkubo, olina ne street ku ssaawa 4 mbeera wano, ku 6 mbeera wali, ku 7 ku 11 mbeera wali. Tomanyi baana bo baalidde ki, baasuzeewa, omukazi ali atya. Twatuuse tutya awo ng'abatategeera. Wembyogerako nti Sami wa mubiri. Balina ekigambo kye batera okugamba nti omubiri guno gy'okoma oggulumya, omwoyo eokoma ofunamu. Kambabuulire, abannyonnyola ebintu ebyo, kyola ntera nnyo okugamba njala bbawa benefit of doubt, either babinnyonnyola ne mutabitegeera oba mwayagala funa ebyo bye mufunamu bye bannyonnyola. Teri agaana kusiiba. Oba oyagala okusiiba, siiba. Ntegerekeka? Siiba. Oba oyagala kugenda ku lusozi kunoonya Mukama nga gwe wookyagala, genda. Teri akiwakana. Ffe obugwagwa bwe tugamba buubuno. Oba oyagala kusiiba, siiba. Naye tokakaba awaka bonna kusiiba. Tukulinaako buzibu. Naye oba musajja, siiba, naye ab'ewaka baprovidingire fo, bawe emmere. Katonda agambye ggwe. Katonda wali between you and him. Si mwana oyo omuto gw'okako okusiiba. Tabimanyi. Obwo bwe bugwagwa bwe ŋŋamba. Fukamira, saba, genda obuulire ekigambo ku street, nebeera ne program egenda okole. Oba tolina mulimu, genda ogunoonye. Because at the end of the day, oli mu mubiri, oyagala toyagala. Ne Yesu gwe tugoberera we yamala okusiiba ennaku 40 enjala yamuluma. Lwa nsonga yali muki? Mu mubiri. Kati gwe weenaakuluma ogenda kulya ki nga tokola? Olumala nga mutoogezaako. Gwe omukyala asiiba ku lusozi, ova ku lweno odda ku lweno, onoonya Mukama,
ali mu kusiiba. Omusajja ye omufuddeko ddi? Tumala nga mutuleekaanira nti omusajja yayenze. Ani yabireese? Ani yagulidde sitaani? Balina ke batera okugamba anti kakati wenkuwasa oba wenkufumbirwa olina okutegeera obuweereza bwange nonsapootinga. Let me tell you, buli omu yayitibwa lulwe. Ate wembeera nga nkufumbiddwa oba nkuwasizza, nze alina obuweereza. It is my duty to explain to you, ontegeere, onsupportinge. Tekiri automatic. Kyobola nze nnwanyisa nnyo ekintu kino ekyokubeera mbu olw'okubanga Nakigudde yafumbirwa Kimbowa Musumba, kati mbulokwa Nakigudde naye yafuuse mukyala Musumba, automatically Nakigudde naye pasita. That is wrong. Ebya Katonda tebiri sexually transmitted. Olw'okuba nfuuse yo partner kati nange ndi musumba. Nedda, osobola okubeera nga oli musumba, nze ndi mukyala musumba, nga mu kyaki ndimu bubeezi, nze omulimu gwe kutuukiriza buvunaanyizibwa bwange ng'omukyala. Tekinkakatako. Nedda. It is your duty ng'omusumba oba owasizza omukyala okumutegeeza nti tuli mu buweereza tukoze ate mu bulungi, mulaavu, si mu kumulaga. Ate era watabitegeera si musango, because okuyitibwa si kukwe, kuko. So you need to understand nti ebyokuyitibwa byo bibyo ne Katondawo. Okuyitibwa kwange nga nze Sami, kwange ne Katonda wange. Kyolaba gwe nze ne wondaba nga wondaba. Mu mutima gwange wembeera nga mmanyi ndi ku kino Katonda kye yaŋŋamba ndyoke ne wooyogera ebigambo 100, I'll just laugh at you. Oba muntegeera bannange kyenjogerako, tulekerawo okugwagwa wala. Katonda tatutumanga nti wolokoka siri wala. Katonda yatutonda n'omubiri guno. Mu mubiri guno yateekamu paati ey'obwongo. Buno obwongo buno obuli mu mutwe guno butuyambako kugattagatta bintu kuyita mu mbeera eno ey'ensi mwe yatuteeka. Mulokole, waliwo buno obwongo we bwetaagisa. Waliwo buno obwongo bwe yatuteeka mu mutwe guno physically we bwetaagisa, nga si bya mwoyo. Ozadde omwana muto ayagala mata, obwongo buno we bulina okukolera nti I need to go and look for money to provide for my daughter or son ono omuto ayetaaga okunywa amata akule bulungi, si mwoyo. There are some issues mu family nga zeetaaga bwongo buno, common sense. Nga tebyetaaga simanya spiritual, simanya biki, nedda. Landlord ayagala ssente. It is not spiritual, it is physical. Teeka omukono mu nsawo, jjayo ssente, sasula landlord. Buno obwongo, you need money. Genda okole. Mukama yaŋŋamba nze nkole ki, we tulabira nti Mukama olabika omuwaayiriza, kwe kubeera nga tulaba owankawanka.
awo tuyinza okwestioninga ntugamba naye mukama alabika yesu yakuyita naye tagamba nkombu tokola anti batera obyogera mukama yaŋŋaana okukola ki okukola mukama waakugaana okukola amakinga sure akuprovidingirafo naye kwetusonga nti mukama yaggaana okukola mbeera osiiba ku kyaki era obuweereza bwe obukola era nga tukulaba munnange byofaako ennyo naye ng'abaana babagoba fees bakugoba mu nnyumba bagira ki awabawo question marks ayinza okuba yakuyita naye bino ebyokugaana okukola wabyetumiikiriza baweereza ba Katonda tugende tukole tuyinawo empeta tuyinawo amazzi ebyo ebyokulimbalimba gano wogatwala ebizibu biwedde biva mu kintu kimu butayagala ki kukola olwo n'oliyiyayiya n'ogattagatta n'ova ku Katonda tulekerawo okugwagwa wala n'okusiriwala kati kanguyogereyo ekiyinza obba kyankalanyaamu ne batantegeera sisita ali mu kyaki anoonya musajja ali mu biseera bifumbirwa asaba nnyo Katonda kyokka buli amukwana amugambako amuvuma kati sisita owo bagenda muleeta kuva mu ggulu addayi ogambye kirolandi Katonda alina omuwa akabonero Katonda agenda okukuwasa brother oyagala mukyala wakuwasa naye you don't associate with them toyinawo oyogerera nabo toyinawo onyumyako nabo toyinawo omanya beeyisa batya oli awo oli mu ruumu Katonda ajja kuwa akabonero tonaaba tosenya tosanirira nviiri olina ofaana nga oyagala teweefaako munnange n'okuwunya obulungi pasaamu yabagaana nti bya sitaani kati wenna n'oyita ku basisitambu naawe onoonya mukyala nga wenna owunya olinga embuzi ennume naye naawe onoonya mukyala Katonda andaga akabonero toyina mulimu osiiba ku kyaki mbaoli mukubi wa nnanga era gwe tokubye ennanga woowe kyaki eno ekumanyi neyeeri ekumanyi neyeeri you always available kati omwana w'abandi g'oyagala ogenda muliisa ki lwaki nemedde nnyo ku example nziwera nnyo mu bufumbo because abasinga abali mu kanisa bafumbo wataba mufumbo ayagala kubeera muki mufumbo tulekerawo okugwagwa wala tulekerawo ovumaganya Katonda gwe maama n'obeera nga oli pasita olina basingo mu kkanisa mu nkuŋŋaana awo naye ate ng'ogaana abavubuka okugamba ku bakyala ogwo nagwo musango kati abakyala balina bajjawa balima balina bajja mu bakuŋŋaana nabaawo naye nakyo okiwakana okigaanye Katonda alina sooka kulaga ggwe musajja wa Katonda oyite bulaazi omugambe Katonda yandaze sisita namata yewuwo okonna okugwagwala Katonda takola atyo onoonya mulimu
era oyagala mulimu sisita bulaza, oyagala mulimu naye toyinaayo ka certificate na mu kintu kyonna. Musumba yabagamba mubeere wano, ekyamagero kyo kijja. Manyi no biyimba mpozi, kyamagero kyange kiri wano era ngenda nakyo. Toyina gy'ogenda nakyo era tojja kifuna. Ekyamagero Katonda akiwa yeetegese. Beera prepared. Katonda akiwa yeetegese. Oyagala genda bweru kukola amazima ga Katonda mu ggulu. Oyagala linnya nnyonyi. Era oli mu kusaba Katonda akuwa opportunity. Nene passport toyina. Passport ndaze wala. N'endagamuntu tolina. Ndagamuntu ndaze wala. N'ebbaluwa ya chairman toyina. Waliwo buno omuntu bakyabuga baloola ndi obwo bagabanga obw'ebyalo. Nako tokalina ka ID k'ekyalo. Kabwereere. Naye nako tokafuna wadde kabwereere. Kyokka omba oyagala kutambula. Oyagala kutambula. Okwo kugwagwa wala. Nkimanyi bannaroyo ne baseroyo bajja kujja mu comments bangambe byenjogera sibitegeera. It is okay. Naye nkimanyi ojja kuddayo naawe mu kisenge olowooze ku bintu bino muganda wange. Okitegedde? Okitegedde? Katonda omusaba mukisa, Mukama mpa omukisa, Mukama nnyamba, omukisa gumpe. Kati n'atunula omukisa gukuweere mu ki? Aguyise mu ki? Agukuteeke mu nsawo otwale, agukusibire mu kaveera ogutwale eka, aguyise mu ki? Nze nno mbadde ndowooza, lekerawo okugwagwa wala. Fukamira saba, Mukama mpa omukisa nga nfuluma, noonya mulimu nnyamba ngufune. Tambula, what is the application, tandika oziteeka ewantu, baako ky'okola. Olina oteekamu initiative okufuna ekyamagero ekyo. Olina okulaga okwagala okwo. Kati gweyagala malayika, Katonda asindike malayika, malayika agenda akuwandikira appointment, application, agitwaleyo, gwe ng'oli mu kisenge weebase. Ate naawe amusumba alemeza abantu ku kyaki, oyagala batta, oyagala bakola kikyokka nno nga wobakama ekimu eky'ekkumi. Kati bakijjewa kyolaba osanga omukyala nga yajja ku kyaki alina ekizibu kitono naye ng'abadde ku kyaki awo tavaawo mwanoonya kyamagero, atunze ettaka yonna yonna gye yava eriyo n'erirye mu kyalo awaayo mu wa musumba. That is wrong. Era mutukoze bubi nnyo, mutuvumisizza nnyo. Obyogerako Busami waliwo nno yatugambye mbu twasasuddwa. Busami waliwo ababakozesa kyova oyogera ku musajja wa Katonda gundi. Let me tell you, I'm just surprised engeri y'obunnanfuusi eri mu kanisa. Nti Samike wenzijja wano nenjogera ku kintu ky'otakkaanya nakyo gwandaba. Awo Samike mulungi, Mukama yeebale kukozesa Samike, weebale nnyo, weebalire ddala, ky'oyogeddeko kituufu. The same Samike wenzijja wano nenjogera ku nsonga nga nkukuba mu kiwundu, awo bankozesezza, awo sitaani. So twetunulemu ng'abalokole, twefudde ekisekererwa,
tukole. Wetwalowooka teri yatugamba nti ssente ngu ssente mbi. Ssente tebangako mbi. By'okozesa ssente bye biba ebibi oba ebituufu. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaaga mu 7 bisatu nkaaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Niyo ntulokoka ne tutandika okutya ssente. Oli wagula ku lugoye olulungi. Kati ezo engoye oziraba, engoye zakweraga. Okweraga, let me tell you, okweraga ewange. Kye nandabye okweraga kwekola ku kya Roland. Nedda, okwejalabya. Kye kimu n'okweraga. Aha. Ekirabika nga extravagant ewange. Ewa Roland oba oyandaba kiyinza okuba ate abadde na economico nnyo. So levels. Obukadde 10 ewuwo buyinza okuba bungi nnyo tobukwatanga nako. Nga bw'alakizale era nga wobufuna, you know, waliwo ayina obukadde 10 nga bw'aba bw'alina mwavu nnyo. So ekintu ky'okwejalabya okwo small luxury kya levels. Mukama watandika okuyimusa otandika okutegeera nti oli wali oyogeza bwavu. Nkaddemu amagezi gajje. Mukama watandika okuyimusa otandika okutegeera nti ebintu ebimu bye wayogeranga luli wali obyogeza bunaku. Saba nnyo Mukama akujje mu bunaku. Si kibi okubeera omunaku kubanga teri ayagala kubeera munaku, naye kibi nnyo okufuuka comfortable mu bunaku obwo. Ebintu ebimu ojja kugenda otegeera nti ebyaddala ekyannyombya luli bwabanga bwavu. Nze sijja kulimba wennewerako ekizampo. Ebintu ebimu nange ntandise obbiraba. Ate naawe nkakasa eyo gy'oli tandise obbiraba. So ekintu ky'okwejalabya gundi yeejalabya gundi yakola ki? Sometimes it is because you're not on the same level naye.
times it's just because you are cooking, you one knows where it's not supposed to be. Olumu n'abalokole tuyitawo nnyo ne tutandika okweteeka mu bintu ebitatukwatako. Katonda tannalaba gw'olabye n'osalirawo omusango. Naye bw'ogamba nti oyo ejalabye omanye ennyingizaayo. Omanyi Katonda engeri gy'amu buleesingamu omwezi ayingiza ssente mmeka, naawe oyingiza mmeka. Kati ensaasaanya eyinza okuba yeemu. So tewaliwo ekyawandiikibwa nti w'olokoka olina kuba munaku, tolina kufaanana bubi. Tekiriiyo. Omuntu omwavu nga mulokole era nga mulokole ddala awulira nnyo ennaku. Ndi ku mulokole ddala omwavu abeera nnyo mu nnaku. Do you know why? Waliwo ebintu by'atunuulira ng'alaba yandibikoledde Katonda naye nga takola ki? Nga talina. Kitegeeza tusabe nnyo Mukama tuve mu mbeera embi. Amadiini agasinga gatuyisaamu maaso lwa mbeera. Ate okubeera mu mbeera embi si kibi. Teri muloodi, teri mugagga. Wotegeera mbu teri mugagga mu nsi eno. Buli omu akaaba obuki. So buli omu ku levo ye gy'aliko walabira ki? Enjuba n'omwezi. Naye leka tusabe nnyo Katonda atuyambe tutegeere, tutandike okwawula ebintu ebimu, tutandike okwawula ebintu ebiri spiritual, ebyetaaga spiritual warfare n'ebyetaaga common sense ow'obwongo buno. Oli ayinza okuddayo omukumi n'alyoka agamba Sami byoyogerako tobitegeera. Kasi otegeera Katonda, nze asinga okugera statement eno ngu this world is spiritual. Buli kiri ku nsi kuno spiritual gye tukikubira. I understand. Kyengezaako okugamba spiritual bingi ebikolebwa mu nsi eno nga tulina bikuba spiritual. Naye waliwo ebintu ebitavaawo nga mu lutalo lwa spirit. Aga Katonda mu ggulu ne woonaasaba n'osaba nga landoodi yakugambye ku ssaawa 12 nona ssente zange ajja zinona. Spiritual world etuyambako kusaba Katonda kututangaaliza mirimu gyaffe, kututangaaliza maka gaffe gatambule bulungi, kututangaaliza, kututereeza kulaba nga tutuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Naye bwe tumala okusaba tulina okugenda ne tukola eby'ensi eno ebitubeezaawo. Tulina okugenda ne tukola. Kuba abaana balina okugenda ne basoma. Weba mmere enjala ejja kuluma. You have to provide food on the table if you are a man. Omukyala tagenda kubanga ali lubuto atuuse okuzaala ng'ogaane mutwala mu ddwaliro ng'ogende mu kusaba mwoyo ajja azaazisa omukyala. Nedda. You need money to take the woman to the hospital. Then osabe Katonda emyoyo giyinza okuba nga giremesa gite, naye ng'otaddewo ng'okoze ekirina okukolebwa. Kubanga Katonda yennyini yatugamba ataakole n'okulya taalyenga.
kati gwe toyagala kukola toyagala okulya agamba entuuyo zokwono alyanga gwe toyagala kutuuyana kyokka omululu olina oyagala okulya katonolaba musajja wa Katonda ze abagamba baneekusaba nakusiiba tusiibe wano n'osiibye abantu ku kyaki mwezi mulamba nga bafumbo kikyobala musajja wa Katonda wembyogerako nti Sami neze nja sigala mbyogerako abamu mwabaganye n'abantu okulokoka ng'omuntu watunula ati n'abaloola ndi nga mulokole ng'amulaba nga musajja oyo yali tannalokoka oyo yali aliwo ati naye yalokoka abantu ne bagaana gwe tomanyi njiri erimu kasente wenyuma waliwo enjiri gyokola omuntu nakkiriza bukkiriza n'agamba Sami njatuza nga toyogedde kigambo wabula okoze ebikolwa naye ebikolwa ebyo byetaaga sente ziva mu kukola gwe kyogala kati endogoyi Roland Katonda gye Yesu gye yatambulirako bagimuwa yali abwerere tasaba yali bwe yabwerere wate yali yiye yapangisa okategedde kale niwaba katugete yapangisa era yayina mukwano kale yayina mukwano gwagikola ki agirina gweoyina mukwano gwoki naye gwe nobeera nga oli mulokole nga n'emikwano toyagala ku associatinga na mikwano who is going to help you gwe nobeera musumba naye ng'ogoba abantu ku bantu oba awudde ku buli omu oba awudde ku famire zaabwe wolokoka eyo woddayo si birungi oba awudde ku buli omu kakati oyo kojjaawo tomwetaaga yaleeta obuzibu oli yaleeta obuzibu si birungi bale mmanyi ono omuntu mutegeeze musabe mulabe engeri naye tomugamba musigamu bukyayi muli eyo bisajja mmwe mwesibye mu kkanisa muli ku butuuti nti muweereza nnyo mwazaala mu baana b'abandi balina abaana bammwe temubawadde n'ekikumi mwe mulowooza mugenda mu ggulu mulowooza Katonda abawulira abakeneka peereza Katonda oba wali oweereza Katonda olubuto wali omufunisa lwaki wandibirekedde ddala tuweereza Katonda ajja gabirira kituufu ajja gabirira naye ng'ayita mu mikono gya bintu ki bakyogera batya ng'ayita mu mirimu gy'emikono gyo nkubuulira amazima naye oba okyagenda oweeza ne bakuwaayo 5 simala ne bakuyita eno ne bakuwaayo 3 simala bakuyita ne bakuwaayo emeka bajja tutuuka nga tebakyakuyita sigwosoose okkuba ennanga eyo sigwosoose mbuvuunula bulungi sigwosoose mbu simanya obeera oli asha mulungi sigwosoose mbu sima oli muyimbi mulungi sigwosoose siggwasembye gy'okoma obutaba na mulimu kukola sitaani tonnamudduka ali awo akulinze
era nkubuulira oba oli mulokole nga toyina mulimu ng'oli mu myaka egyetaaga okufuna omulimu ng'olina obuvunaanyizibwa oli kyali wa sitaani tannaba kweyanjulira bweyanjulizi ali muddira akulinze weekole byonna mumale mutambule bikoze ebikemo bifuuka bingi gwe tewewuunya musumba oyo oba yena yenna abatwala alabika ku kyaki lwe mulina saaviisi lwe mulinayo mbu kansolingi so abeera alina byali mu kukola okugyako ne musumba ng'ali awo mutumbaavu tategeera ng'oba mufere naye abasinga bonna bendabye bakeera ku mirimu gyabwe balina zi bizinensi ng'oli awo musumba yatugambye tubeere wano omanyi kati wiiki gye tulimu yakusiiba wiiki yakusaba wiiki yakufuna byamagero kyamagero kyokitwala samike gegange ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.